Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi Ennamanvu Kyaggwe abanga abaana beetisse tubakwireko mu ngalo ez'amaanyi kale nno olwokuba akadde kapiikana nga afumba obusagwa munnange nno sigenda kukusalira lunywa lutakome atuuka okuwerekera tamale ngenda kukusaba akanuulo kokanuule ng'okakubokaza mu nkuuma ntiribisi yange seba omukulu ekyamazima okubanga kwe kusaba kwange gy'oli nsaba onkwase omutaka Mukiibi nkibirize onkwase omutaka Batambula ntambule ate ntuuke ku mufuuba etoko akabi kali mukulu wa Mukiibi akuli kumpi nga busungu kibiriza engalo olya mbundi abannange be nayise nabo ekibanja ekyo nga bwe kiri ekyo nakyammwe okikozese bulungi endeke ezinamagalo abenjabe ffe tutakuleko mu bwala Nakusa abantu abakola okwanjula bataddemu ebisoko bingi nga n'abamu beetikka abanene okulaba nga baweesa omukolo gwabwe ekitiibwa. Buli muntu ennaku zino yeetaba mu kwanjula afuba okulaba nga atwala ebintu eby'ebbeeyi ng'oggyewo otwala ebintu eby'ebbeeyi ayagala nnyo okulaba nga omukolo gwe guba gwa kitiibwa era nga bantu bagumanya. abo be baana bakaba enjobe mwana wange gira mudala speed gavana kubanga akabi kali mukulwa Kuno tukuletedde omuvubuka Denis Kasirye ng'ono akula mu bwakabaka wa Buganda ndi yakoze okwanjula Mityana era nga yabadde obwakabiitebwe Asituude abanene bangi nnyo okuva mu bwakabaka bwa Buganda. yakutegeeza mbanga mutuuse musazira Ssaabasajja Kabaka ey'essimu wano wennyini wetuli wamukulu wange oyogeranga bitono nnyo nga bye njogedde olisanga abatakanzi bakulindiridde nga banekaaniganye mwe tuli muno Ssabotaali yategeeza bwe mmala okwogera ebigambo ebyo nti Ssenga ajja kuba ku mutala Nansana ali ku madirisa zooni ng'atulaba yaŋŋamba nti munoobire ekigambo kimu nti baleete Ssenga bwe bibyo ng'okomaawo ensonga zesudde ng'obikakamiyo ogera kwaniza BTS Stefania omukolo kuno kweri nga muno mwabaddemu ab'ebikiba bangi okwabadde Joseph Kawuki nga bano bamuwerekeddeko okulaba nga akimayo omukyala we mu bitiibwa ebiyitirivu. baganda buno nabo weebali abajajjasi batudde mu buli tenti n'abatuuze mwenna yono omwami wange mwennoze mu bangi kati omuloga awulira kimunuguna kale Ssenga yoyo gwolese ku lw'omuwala waffe Nabugala Justine bino bye bifuga ewaffe ffe ng'ab'enjobe wallahi billahi tallahi tetuyinza gaana mulenzi oyo DDT ezi ddungi tto kati tuulaba kulya muddagulamu naye namayumba komawo ng'ojjudde ate nga jjudde
namayumba kumango judde selekita gwaludde twongera okwaniriza BBS Telefina omukolo guno mweri. kale nemiwa biki ebyadde mu kwanjula kuno era nga muno mwabaddemu ne bannakyagwe bangi nnyo abakungu okuva ku ssaza Kampeni mutabani wange eranze kubanga nabo mulimo gwabwe yesebo nja kusigala nja kusaba Kasirye ne munne bakakkaneko wansi zamugula eziri awo olwo owekitiibwa ayogereko kityo. Amiina ya rabbi. Weewa Kati nsaba eddiiro tuliweeko ka space akatonotono. Omusajja omulimu gwagukoze akuza abaana mu mpisa n'abasomesa n'abagunjula ne basobola n'okuleeta abaana okwanjulwa. Teri muntu asobola kwanjula muntu nga kireerereere. Musibe mulundi ogusoose nga kino kibaawo wano awo nno ssebo Ssaalongo ne Nnaalongo mwebale kukola bulungi omulimu gw'obuzadde. Abaana baffe abazze wano tubeebaza era ndowooza muwa abalala abafuuse ekyokulabirako ekirungi. Ennaku zino abavubuka bangi bakola ebintu n'obuuza oba akoze eki nga n'ekyakoze takola ki takimanyi. Abavubuka bangi balemererwa okwanjula abaana b'abannaabwe naye nga babeera nabo. N'omuwala oluusi n'abeerayo nga musanyufu nga tafaayo naye nga bamukuumira awo. Naye nga talina abazadde tebamumanyi, ekkanisa keresiya oba omuzikiti tebamumanyi, naye nga gyali akola ki afumba n'omulala amukuumidde oli nga kakasaffe twemanyi. N'abalala ne basukka awo ne bagenda ne bagaa tugenda kukyala ewa taata. N'omubuuza nti okoze eki? Kyokoze kya ddiini nti nedda. Kyokoze ky'abazungu nti okobye bazungu tebiriiyo. Kyokoze kya buwangwa nti nedda. Kyokoze eki? Ndaba n'abalala bwe bakola. Awo nno njagala okubiriza abavubuka nga tuli mu nteekateeka ey'okulaba nti tunyweza obuwangwa bwaffe. Beefumiitirize ku nteekateeka bajjajjaffe ze bassaawo tusobole okuzza Buganda ku ntikko nga tukola ebituufu. Okuzza Buganda ku ntikko si kuzimba bizimbe byokka, si kuteekawo makampuni gokka n'emirimu emirala, naye okunyweza obuwangwa bwaffe. Tusaba abazadde mwenna mufubenga okulambika abaana bammwe n'okubaluŋŋamya bamanye ebituufu era babikole. Neebaza mu ngeri enjawulo Mwami Denis Kasirye muzzukulu wa Kyaddondo olw'okwewaayo n'aweereza kabaka we mu buvumu n'amaanyi. Engalo ezo tezimala bannange. Abaweereza b'obwakabaka bayita mu bintu bingi ddala. Baweereza nno Nabalesiyo ne mukyala Sara Namugwanya mulengedde wali naawe yimirirako bakulabe naye muweereza wa Ssaabasajja ministule ya gavumenti ez'ebikonge. Lwaki tulina abantu bano bonna kubanga omutabani aweereza bulungi. Tukanjagala n'okwebaza bannaffe ab'essomero lya Kololo Senior Secondary School simanyi oba weebali. Guno omukolo bakatumwa ne basenga nabo bonna bonna abazze okubuuza ku bagenyi beeyisiza mu ngeri eweesa ekitiibwa. Abakungu abeetabye kwanjulwa kuno balina ebintu bye bayogedde ku mukolo guno. Taata n'agulukuunya naye nga Buganda yatuula n'eyiya butya bwe tuyinza okudibya enkola enkadde n'eyiya satifikeeti eno era tugenda kugisayiningako ekakasa obufumbo bw'omwana omulenzi Kasirye
ne muwala waffe Justine nti mu bazadde bavuddeyo era tetubabanja tubasindika genda mu maaso ga bakone bakatonda tweyanziza tugenda sigenero lingako deetu gibaddize ate nammwe mulijjukirira ng'okutaalwa lindako nga tonagenda bajjajjaffe abaatusooka nze Ssekabembe Eric Patrick nga nva mu ssaza ly'e Kyaggwe nga nze Ssaabasajja bwe yasiima n'ankwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi. Olwaleero tuli ku mukono gwa buwangwa gwa nnono era nga omulezi w'e Kyaggwe Denis Kasirye azze ku kyalo Naama mu Mityana era ng'akulembeddwamu omulezi w'essaza erya Bulemeezi Kyeyune Moses nga tuzze okwanjulibwa era nga Denis Kasirye amaze okuzaalibwa era nga omukolo gubadde gwa kitiibwa nnyo era nga omukolo guno gwegattiddwako abantu ab'enjawulo abagundiivu era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde ow'ekitiibwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa minisita Joseph Kawuki atubuuliridde bulungi era atusibiridde ebigambo ebikulu. Seboko okwasa enkoko eno okusaba n'obwetoowaze okuteesa ennyanja okwasibwa nnyoko muwase saba muwe n'ekkanzu saba okkirize muko azaalibwa n'omulungi teyeekaanyirirawo saba okkirize muwe ekkanzu nyo azaalibwa n'abalungi afa bintu saba muko nyereza ennaku ezo n'enkizuula n'ozuula ki kandabe omukwano ogubogonyabonye omwana omulenzi Kasirye nerutaluzi wanne tulabe muwalama omukwano muliro bw'otafukamira tugende kugulira omukono gwa sayidi eri omuwala yawanika olulalo lwakati olwo lw'abasumba yawanika engalo mu bbanga kale singa twakubye okusooka omukono ayogerera ku buko laga bwoti nze mwoyo aŋŋambye tukakomyawo ate mwoyo bwaŋŋambye ate simuwakanya bwe twogerezeganya mwoyo anoŋŋamizza bw'ate kale kyogenda okunkolera kimu kyokka yita mu bwangu ng'omugumbaano be ew'omwavu tuseeko ebibye ataddeyo ekikyusa akumewo katuuso kake MK Digital Studio Buganda mutego bali ensimbi n'ebikumasiro ndika wataka nantatungibwa muzaŋŋanda muzaŋŋo lya mpungu kalalankoma saabataka saabalanga saabalongo saabakomazi mutuuse la haula engero muzzukulu wa Muteesa Mwanga n'Echwa kati wali wanyize ne boonanyiga ono ye waffe taata sekkuno tawanyisibwa oneka empologoma ya Buganda taata gowaayi omwaka ogujja kiki ogenda okukola gwatanaba kwanjulwa naawe yeteekateeka okwanjula omwagalwawo bino bye bimu by'olina okugoberera oba bino bikusanyusizza okulaba nga naawe omukolo gwo guba bwekyo gwa kitiibwa
kubanga gusinga ku guno. Weekuumire ku Bukunja Channel okulaba nga tukutuusaako ebyo bye tuba tusobodde. Njowe kisa otubere Mukama otubonduguleke mikisa gyo era bafe omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Ssaabasajja Kabaka awanga.